Resident Chief Attorney informed court that he was only served this morning with miscellaneous application number 32 of 2024 and needs time to file a response to the application. The state is therefore given time to respond to the application. It shall file and serve a response by Thursday, 11th July 2024. The applicants shall file a rejoinder if necessary by Monday, the 15th day of July 2024. Matter is adjourned to Tuesday, 16th July 2024 for hearing at 9 a.m. Empoza yaffe eri nti eddembe lyabwe ng'abaana lyalinyirirwa. Ekyokubiri baaterekebwa mu kaduukulu ka poliisi ekaliisizo nga tebannatwalibwa mu kkooti wiiki ezisukka mu bbiri. Ekyokusatu ebbanga lye babadde wano baaleetebwa nga bavubuka bato, baali baana bato kati basajja bakulu tebannawozesebwa emyaka 6. N'olwekyo tusabye omulamuzi akkirize asooke awummuze omusango guno gwe babavunaana ogw'okwokya essomero. Kkooti esooke ewulirize ensonga zino ze tugireetedde era singa kkooti eneezizuula nti ntuufu tujja kugisaba omusango ogwo egugobe nga teguwuliddwa kubanga eddembe ly'abantu eriri mu ssemateeka w'eggwanga nalyo kintu kikulu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.